Kuziika kwa Kato Lubwaama. Ekisooka ebirina okutereezebwa. Mwavaayo ne muvuma ekereziya nti lwaki yagaana okusabira Kato Lubwaama. Abamu ku mmwe ne muvuma ekereziya nnyaffe, ekintu ekitaasanyudde nnyo ffe Abakatuliki. Ekereziya erina amateeka geegoberera. Catholic Church yazimbibwa ku musingi ogw'amateeka. Abaali basomeddeko mu masomero g'Abakatuliki n'Abakatuliki mubimanyi. Ani asaanidde okuziikibwa mu nziika y'Ekikatuliki n'atasaanidde? Amateeka gano mugamanyi, naye kineewuunyisa Abannayuganda temwagala kuyiga. Bye mutamanyi mubirekera ababimanyi. Catholic Church teyasobyako n'omulundi n'ogumu. The rules are clear. Omuntu ng'olina amasabo tebajja kusabira abafaaza. Oba amasabo wagafuna otya, oba wagasikira, Katonda gwe tusinza wa bujja nnyo. Ekyo njagala mukimanye. Katonda gwe tusinza wa bujja. Tateekebwako kintu kirala. Amateeka mugamanyi. Ffe Abakatuliki tugamanyi. Omuntu ayina okuziikibwa mu nziika Catholic Church. The rules are written. Bw'oba oyina amasabo tokolifayinga. Abafaaza tebajja kusabira muntu ayina amasabo. Yesu gwe tusinza wa bujja tebamuteekako kirala. Ffe Abakatuliki tubimanyi. Kati Catholic Church mwabadde muvuma yaki. Ffe ssebo tetujja kukyusa mateeka ga ddiini kuba mmwe mulina basereebu bammwe. Eddiini temanyi sereebu. Eddiini si y'abalonde mu y'abantu bonna. Bw'oyingira Obukatuliki n'amateeka g'Ekikatuliki olina okugagondera nga bwe mugondera Abasiraamu. Kya busiru nnyo era kya bugwagwa nnyo okusanga omuntu ng'ali ku muzikiti akaayana. Kwaba mugambye okugyamu engatto. Abakatuliki tulina amateeka gaffe ge tuyimiriddeko for over centuries. Kabaka w'e Bungereza yali ayagala kugatyoboola amateeka g'Abakatuliki. Kwe kwava Abaprotestanti, Papa yagaana. Bagamba kabaka w'e Bungereza togenda kuwasa divorce, n'agamba nze ndi kabaka. Ne bamugoba mu ddiini. So nga nammwe Abasiraamu bwe mulina amateeka gammwe, naffe Abakatuliki mutulekera amateeka gaffe. Tetugenda kukyusa mateeka gaffe lw'abasereebu. Catholic Church teyina sereebu, ate tebayitangako. Tuyina ze Eucharistia. Tuyina ebintu bye tugoberera. Naye omuntu oyina amasabo bakusabire batya? Nga Katonda wennyini gwe tusinza mukimanyidde ddala wa bujja. God is jealous. Ne musooka muwe example. Lwaki kabaka bamusabira? Yawula kabaka ne Muwenda Mutebi. These are two different people. Speaker Nanita Amongi banjawulo. Eddiini ebeegenze kusabira Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Kabaka is an institution. Naye tetujja ssebo gamba nti mudde ssebo ku Bakatuliki mutuvume. Mu Abasiraamu tebirina mateeka. Waliwo omutamiivu gwe batwala mu muzikiti. Bw'omuntu ono atamidde nnyo, leka tumutwale ewa imaamu. Mulimu amagezi mmwe. Kati ne Catholic Church erina amateeka gaayo. Geetajja kukyusa. Geetajja kukyusa era ge tuyimiriddeko. Omuntu gwe batwala erubaga clearly written. Clearly written abasaba mu bimanyi. Abasinga obungi muli bakafiiri temwagala kusaba. N'eddiini gye mwogerako temugimanyi. Muve mu ddiini mmwe muve ku Bukatuliki. Bwe mba mulowooza nti abo basereebu bammwe bwe mulina bakitalo. Si bakitalo okusinga eddiini. Eno eddiini ewangadde ne Napoleon yagyepankirako. Bonaparte Napoleon, emperor wa France. Mbwasinga eddiini amaanyi.
So kakati mukolerere nnyo ekkubo lyammwe ery'obutuukirivu. N'abantu mulina amasabo. We can't change our rules. Era Catholic Church tejja kutuusa mateeka gaayo. Mukolerere ekkubo ery'obutuukirivu. Bana amasabo go galage ensi yonna tebajja kusabira abafaza tebatiisibwa. Oba ebyo mubimanyidde bikola mu balokole. Nti muvuma abasumba b'abalokole enkya ne bakyusa. Catholic Church tekyusa luluzi zaayo. Bweyogere beeyogedde ekereziya tetiisibwa. Kakati mwe abasiraamu abali eyo. Be nalabye ng'ebyo abakatuliki bibasinga entegera. Mugende mubisome mubimanye. Tegere eddiini y'abakatuliki ekola etya nga tonnaba kutandika kwasamira bantu. Ffe abakatuliki olaba tuyomba. Olowooza Kato Lubwaama gwe bakasooka okugoba. Catholic Church egobye abantu bangi. Kubanga tebatuukiridde. Olina okubeera omukristo omujjuvu. Katonda agamba nti weewe Katonda n'obulamu bwo bwonna. N'ekiro toyinza kuba mukatuliki ng'emisana oli mu ssabo. Which kind of society is this? Ekiro oyimba ddiini. Emisana oli wajjajja simanya ddungu. Bw'omala okufa ng'olwo bakola ki? Nga batugamba ennankani. Mbu tukole ki? Mbu tutusabire. Kitutasobola. We can't. Anna. Musooke mulindeko nnoonye ne Asia space y'eno weeri. So, Kato Lubwaama si yasoose. Abakatuliki tebajja kukyusa mateeka gaabwe. Ffe abakatuliki tukimanyi. Omuntu asaaniddwe okuziikibwa mu nziika y'ekikatuliki the rules akkiriya nabibateereddeyo. Mmwe mwekola eby'ekiseera ati muli basereebu. Olowooza kubanga mbu oli sereebu ne Katonda akumanyi. Abantu temubeera mu masabo. Ate mwagala babasabire. Tekijja kusoboka. So, abafaza tebajja kutiisibwa. Kale Bikira Maria nnyabo abasaasire mmwe. Mutegeere eddiini y'abakatuliki nga bwekola ki? Nga bwetambula. N'abasiraamu balina amateeka gaabwe getuwa ekitiibwa. Ze tamalibwa ensanga ku luhaani. Tekyetaaga kugiyisaamu maaso kubanga siri musiraamu. Ate nenkiyimirirako. Kati bayinza okusanga tamale nga njokya ku luhaani. Kwa siri musiraamu. Of course eddiini buli ddiini erina amateeka gaayo. N'abaprotestant balina agaabwe. So ekintu ekyo mukiyige. Katonda gwe tusinza wa bujja. Tagatibwako kintu kirala. So mwaba abadde bali eyo musalira muti omufu omusango teri yamusalidde musango Kato Lubwaama. Amateeka g'abakatuliki tegakyusibwa. Getuyimiriddeko for over centuries. Ne Kabaka w'e Bungereza yali ayagala gamenya ne bamugoba. Ekitegeera. So ekyokubiri Bob Wine wayogedde bulungi mu kuziika kubanga baamugaana okwogera buli wamu Bob Wine kati naye it's high time your father changes also is not supposed to be played. Ebyataata wange mubireke. Ekiseera bwe kinaatuuka tunaalaba oba naye banaamusabira. We banaagaana well and good. Kati Junior oyinza okuusanga nnyomba n'abakatuliki mbu baagaanye osabira taata wange. Of course I know the rules. Kati oyinza okusanga ndi ku muzikiti nnyomba mbu baŋŋaye nzijemu engatto. Don't be stupid. Everybody knows the rules. Naye butasaba na kumanyiira. So
gwe Bob Wine wayogedde bulungi mu kuzika kwa Kato Lubwaama kubanga era kati Bob Wine bagana okwogera buli wamu naawe akazindaalo okafunira ku maziika. Bob Wine wayogedde bulungi wadde ndabye yabakriticizinga Bob Wine lwaki ayogera bamugana okwogera Bob Wine golaba ina waayogera. N'abaganda nabo kye baakola kumuwa buli muganda waafa Bob Wine abeerawo. Gavumenti yamugana okwogera ne mugana enkuŋŋaana kati n'abaganda nabo ne basala amagezi Bob Wine bamuwa akazindaalo. Gavumenti ye yabireeta lwaki tebamukkiriza n'ayogera Bob Wine. Kati amasasi mwabadde mukuba gaaki ng'avaayo okuziika mwaba muzimbye n'okumuzimba. Can't you let the man go to his home nga temukubye masasi? So Bob Wine speech yo nagiwulidde ozo gamba ku bavubuka ababo botambula nabo effujjo lye baakoze osanze abantu batudde. Bob Wine gamba ku bavubuka ababo abakuuma bagoberere ebiragiro bye basanzeewo. Why is all that drama general bye Bob Wine? Abavubuka obalwana ne security. You can't be protected Bob Wine unless you say that gwe ojabwomu. Nemwe atataganyiza nnyo abantu nga Bob Wine atuuse. Osanze abantu bali mu nnaku yaabwe. Segera abantu bamma bali mu kufiirwa. Muzze mutaataganyiza okuziika kiki baana mmwe? What are you doing? So Bob Wine abavubuka abo batugambireko next time. Bwe baba basanzeewo security baji respecting. Nobody is going to kill you because Bob Wine nebe bawasanzeewo nabo baba naki baba ne security. So obukadde obusoba mu bisatu bwasondeddwa nga amabugo be bannayuganda oba okyali mulamu tebazikuwa. Naye abannayuganda bwe mutajjeemu kintu kye bayita hypocrisy obuli bw'enkwe. Kati sente ze mwawadde Kato Lubwaama mwabadde muzimuweera ki ng'afudde? We yali omulwadde nga temwamusondera. Abamu ku mmwe mwabadde temuzze na kuziika munoonya buzindaalo wali kamera. Munoonya buzindaalo temwalumiddwa. Omuntu amaze okufa Kato Lubwaama yabeera wano ng'anoonya sente. Mwenna muli muzi past tense omugenzi yaŋŋamba ne mwewaayira abasajja abakulu. Kato Lubwaama yaŋŋamba bw'ati mutwalize muli enkwezi bajjudde n'okwekabyakabya obuziga bw'ekirogo. Kato Lubwaama bwe yava ettake ku mwenna bameka abaamulambula ewuwe. Tuggyeyo ekitabo ky'abalwadde. Ku mwenna baani abalambulanga Kato Lubwaama. Mwagala mirambo. Ne mujja ne munoonya obuzindaalo ne munoonya ebyobufuzi buli omu bamulabe we mutejjeemu bintu ebyo. Bwe mutejjeemu bintu ebyo enkwezi ezibajjudde abantu ne mulwanira akazindaalo. N'atalina byamakulu byayogera naye ayagala ayogere. Wano yali asonda seeto genda omujjanjaba ebyenda nga temwazireeta. Kati obukadde bisatu mwasonze bwaki? Kuzimuwa mu ntaana zimuyambe ki? Enkwezi bajjudde n'obutaagaliza. Mwagala nnyo emirambo. Kati Prime Minister kyekyabadde kimuleeta. Gavumenti yonna yaweddeyo. We yali omulwadde nga temwaggwayo. Ate mwe abantu abali mu gavumenti mwejjeemu ebintu by'enkwe. Buli ewali omulambo ne mudduka emisinde. Omuntu wano abantu abanoonya beetaaga capital wa mitwalo 3 temububawa. Wano omuntu ayambye Kato Lubwaama babadde babiri Honorable Nsereko ne Bajjo ne Kasuku nga kata asabiriza busabiriza. Musajja watu ali ku njo kyayo n'akuba oluseko obudde ne buziba. Naye gye mwavudde ne mujja mbu mulumiddwa inkweza mmwe. Twalize muli enkwe. Abantu babakubira amasimu mugajjako bujja. Abantu babanoonya tebabalaba we bamala okufa nga mujja.
omugenzi eyo laba nali yali mukwano gwange abamu mubadde maze emyaka enanga ne Kato Lubwaama temukubira ku ssimu naye olumbe ne lufuuka political lale ng'olabira ddala abantu tebalumiddwamu buli omu ayisaawo byayagala buli omu najja n'ayisaawo byayagala ensene erina egundi wano mu bulamu mwamuwaayo mmeka naye ne musonda ebisatu miliyoni 3 abana Uganda muyina enkwe omufuzi muyambe ekiruyali kale singa ku 3 mwasondako miliyoni 2 ne muziwa Katonga mulamu ekintu ekyo kyannumye nolaba abasajja bakulu nga balwanira buzindaalo buli ajja ayagala kwogera. You talked nonsense. Complete nonsense. Wano genosale yakwata sente nazo wa Kato Lubwaama. Genosale oyo ezamu janja betake. Ebyo nga temubyogerako. Neno labo omusirungaga gavumenti eno yankwe. Abantu mubawaddeyo ky'okuyamba si bugagga. Okuyamba guba mutima. Hamwe ayamba abantu ayina nnyo. Okuyamba mutima abannayuganda mujjewo enkwe. Abantu nze Kato Lubwaama audio gye yayogera. N'agamba Nsereko njagadda nze audio ya Kato Lubwaama. Honorable Nsereko gye yayogera yandaga ensi eno. Era nayongedde okutya abantu. Kato Lubwaama yagamba Nsereko njagadda abantu naye lwaki abantu bansasudde bubi. Kato Lubwaama has died a frustrated man. Naye obalaba bakaaba bafumba emiwumbo gy'emmere bwe yali omulwadde nga temwamufumbira bameka abamulambula ewe mutundwe kumwe mwenna abazze nze munzijeko enkwe zammwe munzijeko obutaagaliza abantu muli babi abantu tuli babi. That is the truth. Abantu tuli babi. Singa siwona lebo Nsereko. Kato Lubwaama oyo singa yali yafadda. Naye Kato yayogedde audio nengifumiitiriza. Nagamba Nsereko nga nkoledde abantu ebirungi. Webalimbu nabo babadde bazze kuziika banoonya buzindaalo na mawulire. Ewa Kato Lubwaama abantu adde banoonya mizindaalo na mawulire buli omu bamulabe. Nalabayo nono simanya yani mbwa abuulirira Kenzo wegendereze nega so abantu abasinga obungi ebintu bye mwayogedde byadde bya kisiru. Nze abantu babiri abayogera ebyamagezi Honorable Nsereko ne Bajjo bebakola speech ezirimu amagezi. Bajjo yagamba twagenda ne Kato Lubwaama mu parliament ababaka bonna ne badduka. Nenga abantu baagala kamera. Abantu omuntu wanaaba mulwadde tebajja. Awo gavumenti eggwayo ku bafu. Naye wobasaba sente kati ezange lwaki temuzimpa. Mulinze enfe. Mbujjoni yatubadde tumwagala nnyo mutwalize muli. Olumbe lwa Isima lwatuuse lwa 6 edduwaye. Naye tunoonya abantu wano. Edduwa ya Isima ya 6. Ninabe nakubidde ne banga abayina embaga natidde ensi. Bane singa abantu badda Isima yandize nalaba ekiriwo. Nenga abantu wano bayagala Isima jajja tukwagala nnyo. Jajja woli twazuukukiranga ku Isima. Twebakiranga ku Isima. Edduwaye ya 6. Newa n'abantu befuulanga wamma mukwano gwa Isima. Isima yuno yafa n'omwezi tegunnayita baamwerabira dda. Tuli wano tulaba nemu tuyambe. Ayinawo kaayinawo. Kateeke ku ssimu ya taata wa Isima. Noonya kakalaamu. Laba Saala Eza.
Nonya Junior edduwa tugikole kye tusobola okusasulamu isima. Naye nga twayagala isima wano nga mulamu. Lwaki tumukyawanga afudde? Isima yatukola ki? Isima yatukola ki? Tewali kwogera mazima. Musajja watu kyekyamusa. Ekyassa isima kwogera mazima, ensi teyagala mazima. Isima teyabba ku ssente za gavumenti. Isima tagobanga muntu ku ttaka. Mu bibi byonna ebikoleddwa mu ggwanga lino, isima tayinaako ki. Musajja watu naye yali anoonya bulamu ng'omuntu omulala yenna. Naye edduwa ya Lwamukaaga. Tunoonya bantu. Tunoonya bantu. Tibambi mutuyambe. Bannanga okuyamba si bugagga guba mutima. Tuyambe naffe bali tuyamba. Hey! Owaayo munnange bino byansi, banne bino byansi. Nye isima naye yakeeranga omuntu omulala nga talina gwavumye. Isima teyalina kibanja kya muntu kye yabba. Munne bannyini nsi ne bamugjawo. Ab'okubeera ku nsi obulamu bwabwe bwonna. Naye nga woofutuula wansi n'obabuuza isima mwatta waaki? Kwogera mazima. Mbu lwaki ayogera amazima? Lwaki isima? Empalana yansi duwa ya Lwamukaaga ennaku ana ziweze. Nga isima ali mu ttaka nnaku ana ziweze. Wabangawo nti omuntu yagenda Kenya alidda. Isima talidda. Kati kino kye tusobola omukolera. Kino kye tusobola okusasulamu isima. Kumukolera dduwa ey'ekitiibwa. Tumanye nti isima tumusiibudde mu kitiibwa. Allah alitusasula. Nze sikyakolera bintu nsi kunsiima. Era nedduwa weenaggwa nga sente bazituliisa. Junior yalidde zino. Kakalaamu yalidde zino. Of course nasanze Kakalaamu ne mugamba Kakalaamu. Nangamba Junior abantu bandiisizza nnyo sente. Ne mugamba Kakalaamu bino byansi isima yali muganda waffe. Ketukozese sente eziriwo. Naye ng'ensi eno yeerabira mangu. Banne tetwandyerabidde isima. Jajja Guudu ola kisaasi. Kale mu buwombeefu obw'ekitalo mu mutima omulungi nga sikase buli ayina kyayina. Anoonye Salaheza Namwandu, noonya Kakalaamu, noonya taata wa isima. Ekyo nakyo tukikole. Ffenna ly'ekkubo naffe bali tusondera. Ate enseno wali wagiriko olubeerera. So munnange byebyo ebintu ebimu binna ebinneeraliikiriza nga nange Junior bwe ndigenda. Nange bweti bwannaye Junior we banampisa. Kale bwentyo ne neewunika ne mbanga omukyawe nga byonna byenkola tebimpa maanyi. Bannange essaawa y'okufa eriko ebibuuzo ate ne biddibwamu mu ngeri entamiivu. So tunoonye Namwandu Salaheza tubeeko kye tumuteerako. Bambi tusaba abanaatuwa ssente abataatulangire. Junior saba bintu byakunnangira. Tegera omuntu naye abantu bazibu ennaku zino. Omuntu agenda n'akwata akaseete ke n'akakuwa. Ogenda obiwulira nga obiwulira mu kisenyi. So Namwandu Salaheza taata w'omugenzi ne Kakalaamu. Nedduwa ya isima naye ekole ki? Ekolebwe. Banna. Yengo omusana nago gwagala kukola ki? So sikyabisobola. Emmotoka eno nayo baŋŋambe teyitamu masasi naye gayitamu. Nali mbagambyeko ti emmotoka yange eno Spasio teyitamu masasi. Naye nagenza okwetegereza nga gayitamu. Ntuule emabega.
temunaye. So emotoka yange amasasi gayitamu. Motoka nayo teina esi banaye. Spasi yeno nayo njagala nayo kati kugitunda. Kino kyekifo kya General Sale watuula omuto gwe guno. General Sale watuula we wano. Ye yajimpa spasiyo General Sale. Nkutumiddeko nnyo General. General Sale Musale tata nkutumiddeko nnyo. Weewale kunzija ku boda. Abannayuganda bakolanga gwa kunsuubiza Junior anja kuwa pulado. Zagari Junior kyanneefumbirako. So General bwe yampa sente $1,750,000 nengulayo spasiyo eyitamu amasasi. Ndoze mugiraba munda eri so comfortable. Wano wengwa kave ekiro bana iyi kamera ate naye yagala kola. Junior engeri gye nali manyi nti teyitamu masasi naye nga gayitamu kati nekweka mu buutu. So this Spasio new model ostegera eyina kyebayita automatic wheel driving. Ndabwe mulaba munda muno kansooke njibalageko. So this is kino ekikopo kyemulaba kijjuddemu medicine we n'obutwa ekyo ekikopo. So emito gyayo mugiraba piwaleza Spasio yange. So buno bwe bubeera ku Spasio ezitayitamu masasi. You see vanish tireza ebeera mu benzi. Ono ye vanish tireza okalaba pure from Indonesia. Eina ano recording center system tukyali ku Spasio anti abamu mumanyira. Okalaba kano right of way nyiga bunyizi wano nevuma lwe ke kano kolaba kano nina right of way era muddemu mumanyire. So byebyo kapeti zezo mu Spasio eno zezibeera Mercedes Benz Maybach zezo kapeti. Kamale n'okulaba n'akatabo muga nti Junior motoka nvuga nkadde from Japan. Sike kano kebagabira motoka empya. Bigambo bya lu Japani ovuga otya Spasio etayitamu masasi. These are the rules zoyina okugoberera. So Abannayuganda ndowooza mujja kuntegeera bulijjo kyembagamba naye amasasi go gayitamu bambi. Temugigerezezaako mbu Junior mbu sibanya watugamba emmotoka yo teyitamu masasi gayitamu bambi. So temugigezesezaako naye ng'ebyo munnange. So emmotoka yange eno bwetyo munnange gye ntambuliramu. Junior lwaki sikugulira Benz? Tongulira. So eno gyengwa cover buli kiro. Eno gyengwa cover eno kubanga bakateekako kitegeera cover analysis in situations of masasi. Eno gyengwa cover mu bootu kyekyagiteesaako bootu ennene. So ndooza njibalambuza Spasio yange adde abatafunanga mukisa kulaba Spasio eno ekola etya. Junior S storage. Tombuza bya S naawe gwe tolaba mbu teyaka. S nange yansobedde. Oba yakumala kweyira mazzi ku mutwe. Manyi waliwo emmotoka ng'omala kweyira mazzi physically n'okwata ekikopo. S nange yansobedde. Oba ki wisdom kyekyagibbamu. Kaye wisdom mutabani w'omulaalo okola ki ebweru? Wadduka akalugire. Kaye agenda n'ayingira mu koddomi w'omukulu awo kalugire. Emisinde egyali awo. Wisdom kaye yagenda n'ayingira kalugire mu koddomi wa Museveni. Yadduka Bulaaya tayinaga mu kuba masasi mu kabina.
wisdom tuku missinga Junior, that car is made in Uganda. Kale bajajjawo ye yagizimba. Naye ng'omusango gwa munago bwegute bwe gwawedde. Hamuloni yagisasula yonna. Naye balabika tebaagala muwa byapa bye. Naye ng'aba Diamond Trust Bank tubeegayiridde amusi ye yekka complaininga. Omanyi kati bank eyo kyetya. Abantu bangi bezeeyisa mu mbeera eyo. Hamu bwagiwangula era abantu bangi nnyo bagenda giropa banka. So naye nga ebintu bya banka ne hamu bwebitewe biri. Hamu looni yagisasula neggwayo neewuunyiza omulamuzi. Ruling abalamuzi gye mwakoze yanneewuunyisizza. Banka teyina operating license. Can you imagine? Tuina banka mu Uganda nga teyina operating license. Kyokka omulamuzi laga nti oba teyina. So bambi temubba Hamu. Hamu aba yabasasula looni ye biliyoni ne ziggwayo mukwate ebintu bye ate mubimuwe. Omanyi omusango gwa Hamu ogwo gugenda kuleetera gavumenti obuzibu. Wabula waliwo abagulabiramu ango nti Hamu musiraamu babonyabonya basiraamu. Waliwo abagulabiramu ango nti Hamu Muganda. So tubeere very careful. Naye nga mukoddomi wa President Kalugire tetumuyinaako buzibu. Ekyo kyonjagala nkiyiseewo. Anko Kalugire nze wamma sikuyinaako buzibu. Naye just kye tubadde tugamba mbwe ebintu bino wamma obiveemu. Hamu engeri gye basasula looni yammwe neggwayo. Ng'ate mwatoola ne ssente ku akawunti ye. Mukole audit